wallahi nagende waisima mu olugamba baganda bange basiramu maka g'abasiramu ameka agafudde wallahi nga gafudde lwa ŋŋambo ababadde abaagalana abafumbo ne baawukana olwaki famire ezisasikanye olwaki ab'emikwano bakyayaganye battiŋŋanye olwaki wallahi olw'ebigambo annamiima muganda nga alina olugambo waliwo oli sheekhi nga bamuyita lubaluseewa lubaluseewa nalubaluseewa kawulira konna be bano bakagiiko nattawula olulya information yonna tamaze kugirinda nti information eryetya ala tul nadduka misinde nti waye budalayo omanyi kiguddewo ensonga eno bweti subhanallah allah agamba nti injaakum fasikum binabai seka information bwejjanga nga tonnaba kulebukana bigambo ebyo tonnagisaasaanya soka otabayyane fatadhabbatu soka otabayyane nti ensonga eneze bagala bata basiramu eri etya naye omusiraamu olwokuba ayinza okuba nga alina obutakkanya ne munne nawulira just bigambo nadduka emisinde nagamba nti abaaye budala akoze bwati abaaye nuhu akoze bwati abaaye ahmad akoze bwati naye nga haqiqatan si biki si bituufu bagala banga basiraamu omuntu yenna ayagala okubeera nti awangaala salaaman salaama mu nsi ya allah subhanahu wataala yeesonyiwa olugambo waliwo abantu nga bumbutuufu babasasula ne sente mukola eŋŋambo babata wallahi nga basasulwa handi buli lwakoma nafunaka information nti yakoze atya nti yakoze bwati kwata yebbiri ng'agenda anywa amata naye natometa ayina amaka g'abaani ayina amaka g'abaani bagala banga basiraamu omusiraamu talina kubeera lwa lugambo omusiraamu alina okubeera olw'embizi musiraamu si buli kyowulira ekikusinga nti amusiraamu ahmad wayi waliwo ensonga bweti yahe wandiga mu hadithi eno bano abantu abamuyombaga muhammadu sallallahu alaihi wasallama be yamala kabuliza abenga bali wansi naye nga wallahi bali mukubonereza sheekhe malaika za allah zibabonereza ziri mukukola ki mukubasomesa lwaki bawangalaka ku nsi omu ng'alina olugambo atambuza olugambo omulala yali teyeetereza wagenda okukola haja tatekinga time yawuya kasitamala okwegizinga nawulya nti akakkanye ngaatambulanga akola atya ngaatambulanga agenda bagala bali musiraamu omusiraamu talina kubeera wa lugambo bwowuliranga ensonga yonna ate si bukyowudde sheekhe nti okyogera wallahi niwe kiba kituufu ebiseera ebisinga osobola okukyogera nekisipakinga nekyonoona wakati w'abasiraamu ababadde ab'omukwano basasikanye ababadde abafumbo basasikanye ababadde abaagalana baawukanye lwaki gwafuuse kagiiko nattabula olwokuba olina olugambo ebiseera ebisinga tibala obusiraamu sheekhe bulungi lwaki nti ebiseera ebisinga oyinza okulaba ensonga ngaomusiraamu akikoze n'omubikkira n'omukola otya n'omuleka lwaki okumanya amafusada oba amafasida agagenda ekivaamu nobe makamubikkirire kamuleka omusiraamu olwa hadithu nga kegamba nti man satara muminan omuntu yena alina abikkirire omukkiriza nga alina ensonga yonna gyakoze ne allah subhanahu wataala yauma alqiyama agenda mukola atya naye olwokubanga bweolina embeera ezizo olabanga gweoli mulongoofu nnyo olabanga gwe tosobya olwolidde akasonga nodduka misinde nnyo abaayi bamulireko mwategedde nti ensonga eno bwetine bwetine bweti bagala baga basiraamu singa lukera kumutanga information gyolese kimaze okuzuulibwa nti si ntuufu ono gwewagireetako ayawukane n'oli agenda kulaba ati anti muneke waleeta ensonga budala ayawukane naani ne yusufu naye allah alese amazima mazima gamaze okujjula alwesadde sheekhe bagala banga basiraamu okwewala ebibonerezo by'omukavuli mu mbeera efaanaganako bwekyo twewala eŋŋambo abakyala bayogalira ku mizigo eno ebisaala egenda gyemuli nosanga omukyala sheekhe emizigo giringa 6 n'abeeri najje ne basooka ne batandika okuwowa eŋŋambo ne batandika okuyigayaagayaawo
taleka okwogera ebigambo buli ali mukikomera nga bamumanyi bwafaanana munda ne wabweru nosanga nomukyala nga bawe yennyini wallahi bawe engeri yamwosa amwogerako wa ngakyala banne nti wali mumanyi bawe wange bwatiwa munange yakola bwati ne bwati ate gwowa akola atya subhanallah najja obugambo eyo muziko gwe gyasula nagweta ategeezi baani muganda nga omusiranga jja naye ali kulema olw'olugambo lwokola otya alladhi yamshi binnamima omuntu atambuza olugambo nakijja eri nakireeta eri nakijja eno nakitwala eri nakijja eri nakireeta eno lwaki anti munnange baagala bamanye nti egundi yafaayo buli akagwa mukikomera wayi mwategedde langi oli yakoze bwati ne bwati wayi mwategedde gundi yakoze bwati ne bwati yakale tebikukwatako mind your own business mind your own business kubanga sheekhe bwona anolooza ebyamunno manya nti eyiwe bivunda bikolaza soka weetereeze wejjanjabe bwona mulwa okwejjanjala n'otegeera ekituufu wallahi tojja kuddamu kulonooza munno kubanga sheekhe hakikatan tulina ebizibu byaffe wallahi tulina amazambi gaffe getukosewa allah abeere gatusonyiwa tusobya allah nobaka byagamba innakum tukhti'una billaili wannahar weonaabeerawo sheekhe mumunyanyasiti kubunya nti bulala alina ensobi gyakoze ogende ngaobisaasaanya mubanne gyakolera ku mulimu subhanallah waliwo omusiraamu sheekhe omusiraamu yali atambula n'omukyala mukyala kuti bali kukyali batambula omusiraamu yali emotoka n'amulaba n'agulirawo akasimu salaamu alaikum owaayo mukudde asitudde wuuna asitudde n'amukuba n'akafaananyi bwati siraamu atambula n'omukyala nakuba akafaananyi yagamba oyagala okakasa genda ku whatsapp yonkataddeyo wallahi amawulire agatambula bakutte gundi ngaasitudde bakutte gundi wayabadde agenda muloogi wayabadde ava muloogi allah asinga okumanya bamala okuswaza omusiraamu sibabagamba baganda bange nakyomundibirako si kituufu titwalere naawe oyamba t-shirt ya mwaniyu noyambadde ne kajiini sigwe onakuba okusaba mostitiyenze nahakati ahabaki olugera amazima ebagamba omwebedemu enyinazi nonyinaze yabadde avudde mukyalo azekunda bagadde mulegera ntukolaki nga tuddayo kati wallahi lawoni yali asaasaanya olugambo yamala tutegeeza abantu fashion akhbar amawulire gatambudde tiyakola atya musajja abadde mwezi musajja abadde asitula naate wallahi gagenza okuzuka ati yali sisitawe kati sheekhe mugana nga omusiraamu ogenda gazaayo ti omusiraamu onoseeka ogenda mwetondera ogendede ogenda lwogamba bona nti abayi nali mmimba bannange oli yali sisitawe kale mugoyo kajiko ndatta buli ngambo ngambe ezo si buli kyolaba nti olina okula otya waliwo sheekhe ekintu kyolaba n'okimiranga ekukuwulira ki ensanafu nokiwulira nga kikuluweraga naye olwobulungi balimugita maaso sayate n'okusalawo n'okula otya n'osalawo n'okireka tulifena bannange so ensonga ezo biri barakallahu fikum ensonga nkulu nnyo abantu okubeera nti batambuza engambo balina engambo abasajja ennaku zino basingayo bannagamba mu ngambo basinga n'engambo ennaku zino abasajja kyokiddamu abasajja bayitiriza engambo hatta ate naesaabikentolonyanga abakyala nti naye abakyala balina engambo wallahi ate kati ki opposite abakyala ate bebyowunya abasajja nti olwayi abasajja nga bayitiriza engambo olumatuuka n'okuva ku mulimu wakolera agenze akiridde emmanga ku lusaka wamala olusaka ajje yawulira abantu bana ofunamu ekimusiraamu okujjako okutabula abaganda baffe abasiraamu banoka baganda baffe abasibiddwa bali mumakomera olw'abasiraamu abalina engambo abalala battirwa sheekhi balina omusaayi olwabantu abalina ki amawulire gagenza okuzuuka information tufe agenza okuzuuka nti tibyali bituufu wallahi munno nga ali mukabbuli tibyali bituufu munno nga ali luzira tibyali bituufu bamwidde amazzi agokyali ku kitanda wallahi nga gwafuusa ensonga musiraamu gwafuusa ensonga lwaki lwomuki babala mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba nti aktharu ma yudkhila nnasa nnar alfamu olugambo n'owulya information ala tul gatuuse dda akamwa kano mbaka yagamba nti ezimu ku nsonga ezigenda osinga eyingisiza abantu omuliro jahannam wallahi ke kamwa kano okwogera
n'oleppuka kajiiko nattabula buli kyona kyonna bakola busoowa nabula busoowa kyolya kyonna nti waliwo kino kyekitya Allah omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'abanga ayita ku bantu baneno nga bali mukabbuli nga babonerezebwa bakubwa embogo zibakubwa lwaki oyo era atambuza olukiiko omulala bwagenda mumangi teyetala kumanya tulifena bannange kansubire ti hadithi eyetegerekesa bulungi naam hadithi ya Anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقى الله تبارك وتعالى يقام أنتي تنزهوا من البول فإن عامة عذاب الكبر منه بقال بعد وتيجين لذي والله قلت لذي مكسيراك ومدوغا جيزوك ملا حاجة ليسلوا فالمدامة يعني كل الكيزاني ونجم قبل الكساتيا وما بقى يقام فإن عامة عذاب الكبر فإن عامة ebisinga nnyo abantu okubeera nti baweererezebwa mu kabbuli be bantu abo abaagananga okwefaako nga bagenza okumala haya zaabwe omusozi gwena kukola ki gutonnya mu ngoye zaabwe hadithi rawahu Ad-Daraqutni naam ثم إن من لم يتحرس من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة kyekyo nabagambye nti omuntu yenna ateekaako kubeera nti omusulo guno teguweddeeyo ne gutonnya mu ngoye ze ne ku mubiri gwe faswalaatuhu ghayru maqbuula bw'amaliriza eyo najja n'afuna wudhu najja n'asaala esswala ye teba ntuufu mu maaso ga Allah takayya omuntu sheekhi ng'amaze emyaka 40 alowooza nti asaala ne wallahi nga byasaala biki ayinza okubeera nga byasaala mu swala bituufu wabulanga okukkiriza obutuusa esswala yeebo si biki wabituhura talina butukuvu kyeko omuntu ajja mu swala wallahi nagisalamu alhamdulillah nimbe wallahi ghayru ala wudui nibainaki talina wuzu laisa ala tahara si butukuvu lwaki omubiri n'engoye temuli wuzu kitegeeza nti wuzu eba teri ku mubiri nga ne mu ngoye teriimu esswala egenda kubeera ki kati ojja kwesanga abantu nga basaala bangi nga wallahi basaala alhamdulillah naye nga esswala zaabwe tezaakuka olw'ensonga basaalanga tebalinaki tebalina wuzu kitegeeza kyaba Uganda kitegeeza ensonga bbiri barakallahu fikum zetugenda okulaba olwaleero oba zetulabye olwaleero nti mu nsonga ezebbiri barakallahu fikum tulafuuba nennyo okulaba nga twegendereza nnyo musiraamu wawangaala nga tolina lugambo tolina samasama kajiiko nattabula nekyokubiri wathiyabaka fatahhir gezaako nnyo okubeera nga weekiiringa engoye z'okubeera nga ki okubeera nga nnyonjo nga ntukuvu kubanga kekamu kukakwakuliza katuusisa esswalayo oba eyange okubeera nga oli muki oli muyonjo oli mutukuvu tuli fenna abooluganda kati kubeerefananako bwetyo ezensonga ezebbiri barakallahu fikum especially abavubuka olusobola ovudde mu kapiira olina nti ovudde olina ozooka babuka oliawo kabeevaako mu kiyigo nodduka mu kiyigo nofuna raaha musole kukolaki nagugwamu naye notawaayo kaseera titeeka musooko tikyalaga gwayo nti alakiri obulagamba nti oyiye amazzi mu kikopo bwoti bwobala mu kikopo bwoti seeka noyiya bwoti ekikopo bwekyoba oti negagwamu nosawooti tewali gasigalamu salamu alaikum bwoyiya amazzi mu kikopo bwoti seeka gonna nwakogabakulugala mu baafu bwoti bwoti nekiraga gakoze eki gaweddemu nokiza bwoti tolina kuddamu busiraamu buddamu naye ate wekiremezaako bwoti kyonna nokikamamu bwoti seeka bakola ki kati nawe ogenda mukukola haja gezaako nnyo okulaba nga okkakkana bulungi amazzi ago gakole gatya onyenyamu okunyenya mu ddanga tageoseeka bwonaginyenyamu agasigaddemu gakole gatya gaggwemu awonaabe bwonaamu okunaaba gagendako gakoze eki gaweddemu naye seeka bwonaapapa nogana okunyenya mu ttanka kubanga abayo seeka obukoze eki obusigalidde bugenda kwononera engoye zo n'omubiri gwo ojja ofune buzo gy'osaale olowooze nti wasaalanga naye ngaeswala mu butuufu ki
wallahi nganfu so Allah subhanahu wa ta'ala rabbi abere gatushashira tugeze kunya kwanga teka ebirowoozo okubeera nti ensonga ez'ebbiri twewala eŋŋambo twewala kalebule owuliranga ensonga si buli nsonga gy'owulira nti have to utter it out si buli gy'owulira seka nti olina okugyogera erimu obyogera we are necessary kuli fenna nesinga abantu balina eŋŋambo amaka g'abantu gafudde olw'eŋŋambo olwakalebule naye ate sheikh it ahwaja alaina kafa abasiraamu si buli kyowulira olina okulotya Allah yisiriza ku mugwe society nekola etya wallahi neyononeka niga Allah yisiriza ku mugwe so bagala baga basiraamu ensonga ez'ebbiri okubeera nti omusiraamu yewola olugambo n'ekyokubiri okubeera nga yeetereza abanga agenza okumala haja n'abeera nga atekinga time okubeera nga yeerongoosa bulungi bwamala okwerongoosa n'afuna wudhu bwamala okufuna wudhu najja n'akola atya nayimirizaawo essola mu mbeera efaanagana ku bwetyo olunaku lwaleero insha Allah tujja kuma ku nsonga ezo bbiri okujjako owaba nga waliwo alina kyabuuza ku bibiri ebyo insha Allah nga tumwanukula bwewaba nga tewali biidhinillah ndooza n'obudde bw'adhaani bukoze butya butuyise naam fadhali waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ensonga ya lugambo kati bano baganda baffe abasoma ebyamawulire bo bawa magezi ki ebyamawulire bitya ebyamawulire kubeera birimu era n'okusasanya olugambo ababikolamu nga sekitegedde nti olugambo information gye basasanya nga si ntuufu nga ntuufu mbategeera bannamawulire omulimu abamu nga bakola nnyo mu bintu by'engambo ebyo abalina program special kati kambawe example seeka nze yidi ewedde eno nasaaza bombo naye nkeera ku makya kusolera omukwano yankubira esimu nagamba bwayi nebyokuwa neeno bifaananyi byo ng'oli mawulire gabukedde wabasaaliza bombo biki koze mbadde sinaba kubiraba nankubira ka screenshot ku mawulire n'akansindikira naye ngenda okusomamu mu information eyo wallahi nga sina kye nayogedde kibawandiiseemu nga bantumiridde wallahi nkyagenda nano ku simu sheekh kubanga bye nasomesa mbimanyiseka nzira bisomesa mbimanyi bulungi naye bye bampandiikako mukulire nti omwalimu bwati ne bwati ayogedde ensonga bweti nga sibyogeranga kati seeka okwalita okutemerera seeka haramu ni sheekhe kubanga seeka oba otemeredde kyesogedde kubanga seeka salaamu aleikum singa omwalimu bamutemerera seeka nti seeka gundi yayogedde bwati ne bwati mathalan owa security n'agamba nti kitenda bwati bweyayogedde bwati ne bajja ne bakukima ne bakulya musajja atu miskini onasoma mawulire bukedde oba asomye kamunye oba asomye ki nafuna information obaolyawo nga bakola batya bakutwala bagamba sebo information eno obadde otegeeza ki tibane bakama bange siina kyemmanyi ku nsonga eyo bemba mwagala okukakasa tuddeyo mu vidiyo zabaddewo mulaba information ekoze etya awani abakuletedde obuzibu yakutemeredde n'akulimbirira n'akulimbisa kubanga seeka singa yayogedde amazima naanakalabi wayogera n'abiwandiika mutisoke kubanga kuba babyogedde seeka abantu balokopompa subhanallah boogera ebigambo bano luganda siri mulungi naye abantu seeka subhanallah seeka omuntu nayogera information tamanyi oba agijjeewa kakwite seeka kusaatuuka abantu seeka basaatuuka n'ebigambo olwokuba yagala okuwunuuna seeka yafuna akaki kubanga seeka olaba abasajja abo badde oyogerako ye kasita aleeta eggulire nga eriri fresh osaatuuse n'ofuna olina webaa n'ofuna akasenteko kati olaba abantu nga gyemirimu gyabwe bakolera mu kusaatukira ku mbeera z'abantu n'alimbisa omuntu nti haji gundi yakoze bwati gundi yakoze bwati ne bwati ye n'afuna akaki olwokubanga eggulire eyo litunda tulifenda bannange kati seeka abantu abo sheekhe abanashara abasaasanya information etali ntuufu bonna wano bagwawo kubanga sheekhe fe abasiraamu aya eri etusiba injaakum fasikum binabai fatatabbatu tomaga kulya seeka bibuuzibuuzi bya takisi nojja tebasiraamu babuulire ensonga eno bweti soka otule wansi omusiraamu alina okubeera nga alina tasfiya alina akasengejja information bwejja kiteeke mu kasengejja
bwena bamukasengejja imma okakasente nno ntuufu basiki nesinga bwogiwulidde olwokuba ogiwulidde olwokuba olina obutakanya ne muhammadi olina obutakanya ne mukyalawo kyomuwuliddeko nomutemerera wallahi bwenamutemerera ojja kugomubana abantu ababiri omubaka muhammadi sallallahu sallam yayitako nga bali mukabuli zaabwe nga bali mu kubonerezebwa kyerereza bulungi naam naam waalaikum salaam warahmatullah nina kuleta ensonga yakumi naam bisomeseddwa olunaku olwaleero naam ensonga y'okufuuyisa ensonga y'omuntu okufuuyisa ng'ayimiridde eryetya naddala okusinziira ku mbeera zayinza okusanga emanyi oba okufuuyisa ng'oyimiridde kiba kizibu kitera okuba ekizibu okwegendereza omusulu ekikitya olyokufuuyisa ng'ayimiridde singa asanga naam jazakumullahu khairan okuseka ensonga zonna bwaki omuntu yalifuyisiza ng'asitamye olwakwewala kingoye ki wathiyabaka kubanga seeka bwonafuyisa ngaoyimiridde oyagala toyagala amazzi gano gofuyisa begatonya wansi gakola gatya gadda waggulu ate mukudda gunjuki oyina embala yo gyoyambadde oyina ekanzu yo kitegeeza tigana amazzi gofuyisiza gagenda kudda ku kanzu gagenda kudda ku mpale kuli fenna bwomaze hajayo nokiriyalinga oba nonaaza gundiyo omala okuginaza nogiza niwerabira nti gana amazzi gofuse obukyafu buneeno butonye kuki ku mpale oba ku kanzu ngaovayo omusiraamu seeka ngaofuna buzimangumangu ngaogenda ngaosaala olowooze nti swalayo ntuufu fasolatu wa ghairu makbura kitegeeza nti swalayo si ntuufu olwokuba nti engoye zosaliddemu siki seeka tugambe nti omuntu agenza embigi waffe ebyolukale ebya bulijjo tunakkakkana wansi bulungi nakola atya nakkakkana wansi bulungi bwamala okukkakkana nafuuyisa bwamala ofuuyisa naninyako mu ttanga katono nnyo bwati mazzi gagakole gatya gaggwemu bwegamala okuggwamu nonaaza bulungi tankayo bulungi alhamdulillah newetereza nofuna wuzu kuli fenna bannange ne sheekhi bwonaafuka ngaoyimiridde oyagala toyagalagana mazzi galina okukola gatya kubanga sheeka wane waffe uganda oba mu nsi zaffe oba ku ttaka lyaffe kizibu nnyo omuntu okufuka amazzi gatakola gatya naye ate bwogenda mu ddungu mu malungu omusajja guliseeka sandisitongoza kumanyi guliseeka nofuka amazzi ago gagenda bugenzi bagakuma waggulu bwakyaha guli muki kakitegeeza kise katonda asobola okubeera nga alina abevulu mu mbeera eyo just mu ddungu ngeri omusenyu nafuka ngaakoze atya kubanga seeka ensonga lwaki omuntu afuka kakkanyibwa ati lwamazzi gano butamukola gatya butamuddira naye ate guli gubeera mu kisayi kitegeeza ti mazzi gonna agamuvaamu gaga direct muki tegabawusinga kuddawa so it is better omuntu okubeera ngaagenda kumala haja nakkakkana wansi neseeka osanga abantu nafuka ku kisenge omusajja omukulu ningamba amazzi gamuddira ku lugoyi natakifaako wallahi bwamaliriza bwatyo nagenda nakola atya nagenda nasaala abaala seeka bagamba nti fe bakozesa amayinja mashallah tabarakallah ejinja ddungi era hadithi bweziri ziraga nti nobaka muhammad sallama dalikokozesa eki ekozesiddwako naye ate seeka ekozeseza otya era obwo nalikozesa amazzi gano ganagwamu oba tegagenda kugwamu subanaeseeka wallahi twandibanga tusaala naye ngaeswala zaffe enfu lwaki olwokubanga tusaala nga tetutukudde waliwo abantu abasaala eswala nga nfu bonga eswala zaabwe enfu kugamba nga omubiri gwe mutukuvu n'olugoye luki naye ate eswala nga gyasadde ki naye nze gwenjogerako ye muntu okubeera nga eswala gyasaala ntuufu ngaeswala ntuufu byayogera bibi alhamdulillah wabula nga laisa ala tahara nga si mutukuvu kuli fenna engoye zayambadde si ntukuvu zayisemu omusulo oba omubiri gwakoze gutya gwasamuse ku bisambi omusulo notateekenga time kukola ki kulongoosaawo gwe nolongoosa bulongoosa tankayo naye nga ebisambi byagenzeko muki byagenzeko musulo nozaamu empaleyo noyambala nofuna wuzi nojja nosaala
kitegeeza nti swala eyo tojja kutuuka lwa nsonga engoye zogisaliddemu siki kitegeeza bulungi seeka olwaina ekirala waalaikum salaamu warahmatullah yewe yeetaagire okwegenda emmanju olusuku lw'omuliseeko akola mu mbeera eyawuzu engoye ng'azoono kakati barakallahu je mukyalo mulimuleeseku n'engoye timulina naye yewe yeetaagire naga njagala kugenda mu manju tugamba ye lwawulira nti njagala genda olwedde kuba gwakoze kutya ugenda okutambula okutuuka nga wali nga kumaze muyita kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo olaba abantu seeka nga balwadde wallahi nga balwadde ekyo nga kirwadde nsaba allah alikutaasa ya rabbi wali oli okubeera nga yakuze bukuzi ng'akuze bukuzi kino kijja kugamba nga takyasobola kusiba mushuru seeka ye wabuuliridde awo wenyini wakola atya abakadde baffe tubalina niwabeerawo oli seeka nga kirwadde nga muvubuka naye nga kirwadde muvubuka seeka naye nga takyasobola kusiba mushuru babuulira seeka tibannange tanakuleeta baafu nga bamukoze kutya bamuyisemu tubakola tutaawo bannanga ate nga balina okusaala tubapampinge tubapaadinge salaamu alaikum tubapaadinge tubakole tutya kuba seeka balina okusaala mumugamba mutya mashallah naam kakati senga nga tunakugenda awo kwekyo seeka kyagambye nti abantu abo tusobola okugamba nti ye wabanga alina ekirwadde ekyo kitegeeza nti akadde akiswala bw'abanga afunye wuzu immediately awo asaale swala etuuse n'afuna buzuyi awo bunyini akola atya kubanga nga bwogambye sheekhe nti gye bujja bimutabukako bimukola butya bimutabukako omuntu asaasa okubeera ng'alina engoye zaawo zasaaliramu zino zasiibamu bw'amala okubeera nga afunye wuzu bulungi nnyo yeeterezeza bulungi nnyo ne mumwambaza engoye ze oba abadde ne pampaye bulungi ne mumulongosa ne mumufunisa wuzu n'asaala bw'amala okusaala engoye ze n'azijjamu zino entukufu n'aziteeka wali kuhanga nebaddamu namupaadinga naye abala zino engoye ze zasiibamu bakategese bulungi mu mbeera efaanaganako bwetyo kubanga sheekhe eswala sheekhe oyagala toyagala oli mulwadde kirwadde ki olina okusaala okujjako bano abakyala babeera mu nsonga zaabwe abo bo kitegereka bulungi bwe bakola ki tebasaala okusiba bakola ki tebasiiba naye sheekhe omusajja yenna salaamu alaikum talina nsonga yonna emugaanisa kusaala okujjako idha ghaaba al aqal obwongo kasita bukola butya ng'avuddeko takyategeera awo abeera maadhuur naye ebbanga lyamala ng'ategeera sheekhe wallahi newabeera kuti ku ngiri naye ng'ategeera tologamba nti olufulaani obudde sawa zituuse wallahi alina okusaala bw'aba tasobola kuyimirira bw'aba tasobola kutuula bw'aba tasobola atleast yeebake asaalize ebiyungu naye ng'akoze atya wallahi ng'asadde so baganda bange abasiraamu kigambo swala tekizannyibwako wallahi tekizannyibwako sheekhe okumaze kizannyibwako oyinza okubeera useka ng'otudde oli kasimu kaawe nojjukira nti nzijukira 2016 twali tusanga omupiira ku ssomero nezuuli saagisaala awo wennyini bw'oba newuzi okikola otya oba tolina wuzi okkirira mu kiiko okola otya wallahi okisaala seka yeswala teri excuse kuswala ebirala wali excuse ne kuswala kate sheekhe omuntu ayinoonye engoye ze ayinajja n'asaala omuntu seeka waddeyo obudde bwe najjatendereze allah naate engoye nkyafu so gezaako nnyo okwekuuma weerongoose bulungi barakallahu fikum weetereze bulungi okkakkane bulungi amafuta gagwemu muki mu ttanka funa wuzu jangu otendereze allah osabye allah ajja kukwanukula ne sheekhe bw'onaasaala nga engoye enfute muli wuzu kitegeeze eswala gy'osabye ki oba bitegerekese bulungi wali alina kyabuuza ekirala tusala sawa tusigaza edakiika
13 nze mbabuuze wate nze mbabuuze tekani kibuuza kiri kyojuliza neerabira esswala era kyenkola njijjukidde gatisaagisa ate waliwo nga ye abadde tasaala atandise mwezi guwedde ng'abadde saala mu mbeera etya nga tabadde musiraamu abadde mugayaavu abadde mugayaavu atandise mwezi guwedde n'atandikira abaswala akatuseku oyo aba alina kukola bukozi tawuba kubanga ziri seeka ezamuyitako tasobola zisaala seeka oba seeka bwomala omwaka omulama nga tosala omanyi sala ezo zikubanjibwa wallahi mpitirivu sheekhe tosobola agamba nti wallahi seeka leero sigenda kukola sagala muntu ansumbuwa kanzisaale allahu akbar tandise naye januwali yavuwere seeka tosobola sheekhe kitegeeza ki oyo alina kukola tawuba neyeenenyeewa allah tawubatan nasuuha nga kyeyeenenya kyo tagenda kuddamu kikola atandike okukola ki kubanga atawuba tajubu ma qabla kitegeeza nti wewenenya allah agenda kukola atya agenda kusonyiwa wataibu min adhambi kaman la dhamba la sheekhe omuntu akoze tawuba ku zambi lyabadde akola bwamala okukola tawuba abeeranga talina ki kubanga allah huwa ghafuru rahim huwa tawwabu rahim قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سيكون متوامزين أمياك أبيل تسالة أزاكما والله سيكا سنوى سيكا مسلم سيزواني كواتكو أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة شيخي والله ما زين يحكم تانو سيسارة شيخي قولي تسيكا توب إلى الله وينجري الله سبحانه وتعالى ومالو وينجري الله سبحانه وتعالى أو ونيو تنقل وتنقل بسالة كل في نبا نان Shirinzi mkadde waliwo kirala se na akwakyabukanako neswala kikwalaganako omuntu asse omuntu nga tagenderere mu mbeera ey'abasawo abasawo bano abatandika obutandisi bwebamuwa nti tugeze bamuwadde omuntu kumulongoosa naye nga ali mu kutendekebwa ng'ali mu kutendekebwa Allah bamugera omuntu oyo n'akola ensobi omuntu oli n'afa naye ng'ensobi evudde ku ono omusawo ono oyo naye abateekeddwa okubeera ng'awa omutango gw'omuntu asse omuntu nga tagenderera ekyo ekibuuzo ekyo jazakumullahu khaira kibuuzo kikulu nnyo wallahi kikulu babuuza omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala wasahaba bamubuuza kubanga omubaka atugana okutta ekikere adifda kibo kiri omubaka atugana okukola otya okutta ekikere kakati basahaba bamubuuza baliwa bavudde e Yaman bazze baga ya Rasulullah munange ffe nga omanyi nti biological ekikolo ekyo kisala omala okukisala ate n'osumako ebipakitikezo ziri munda obwenda sima kano bakayita gundi kano bakasuba bakayita gundi kano bakayita gundi bw'omala okusoma n'okutegeera ati kano bakayita bwe kati kano kakala bwe kati kakala bwe kati n'obizaayo n'otunga kati nga bagamba nti unfortunately oseko oyinza ekitonde kikola kitya nekifa kati seeka obeera n'omusango mbaga n'abagamba mubiriyo tubana muki jukira nti ono akisse ng'akisanze n'akityo mpaka hadithi ama gamba nti nabi sallama an qatlu difda au addafaja nti mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutta ebiki kubanga sheekhe ekika ekyo kyolaba sheekhe nga kikola okuwota ekigundi kyakyo ekyo kyolaba kino kya wansi kino kibamutendereza Allah wallahi ore kibamutendereza Allah yensonga lwaki mpaka tugana okukola kitya kakati qiyasan nti wabanga omubaka wa Allah bali yabata bana biology they are always pangamarked n'abagamba nti mu mbeera eyo singa kikufaako tuba na muki tuba na musango kansweti ansango gifunye mu mbeera efaanaganako bweti kubanga seeko ono asoma ali ku biology practical bw'amalirizawe ate yagenda okujjanjaba omuntu naye nga practical kikolera ku kikere naye nga eniye intention ye just babisala bamala okubisala ne babitunga nekitemuli wallahi nekita naye nkirabyeko baideye nga kyasoma biology ku secondary school kikere ne bakisala ne basomyemu ne batunga nekibuuka nekigenda yuyu Allah unfortunately yayinza okubeera nga Allah tamusasidde okubeera nga ali successful nekikola kitya nekifa izitegeeza ki falaisa alaihi ithm talina muki talina musango mu mbeera efaanaganako bweti bitegerekese bannange nam njalayoza ekibuuzo kimu tusaale inshallah oba tewali
nga baziina muganda wange nze siri muna biology seeka eyo seeka nze system Allah atutonda ffenna alhamdulillah yani bankugambe ntya zawakana kubanga tutundira seeka system y'ekikere n'ey'omuntu seeka kubanga seeka nze ndi musajja muwalimu nze ndi wagala masala ate bonantiza seeka bwe biyinza okuwa amawano seeka olali muntu seeka ayogera asigala muki asigala mu majaali ge nze bonamuuza hadisi nti seeka kawulweyo njageza kukola kyokunnyonnyola ne seeka bonamuuza ne seeka ekikere ate ogira kabutobuto ndaba bootaboota ate ebyo si byange sheekhe era bwe naabyogera nja kuba nkoze etya nja kuba nkolye so noli bigambo ebisaba Allah subhanahu wa ta'ala abire nga atusaasira tugenda okumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiibye saba Allah subhanahu wa ta'ala abire nga atuwa okumanya n'okutegeera saba Allah subhanahu wa ta'ala abire nga atuwa okumanya n'okutegeera saba Allah subhanahu wa ta'ala abire nga atuwa imaali ya halali saba Allah subhanahu wa ta'ala abire nga atuwa imaali ya halali saba Allah subhanahu wa ta'ala abire nga atuwa abakyala balongoofu saba Allah subhanahu wa ta'ala abire nga atuwa ezzadde eddongoofu saba Allah subhanahu wa ta'ala riziki yaffe kwebanga ebadde wala tusaba Allah owekitiibwa Allah oberenga otusemberezaako saba Allah subhanahu wa ta'ala abaine endwadde muffe ezituluma tukusaba Allah anta shafi oberenga otuwonya saba Allah subhanahu wa ta'ala abawuulu muffe aberenga atuwa abakyala saba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga batuwa emaali eya halali saba Allah subhanahu wa ta'ala abaine amabanja saba Allah subhanahu wa ta'ala oberenga otusaazi otukwatireko tuberenga tumala amabanja ago saba Allah subhanahu wa ta'ala abaine amazambi muffe fena tulina amazambi tulibasubya tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi oberenga otusonyiwa kubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba innakum tukhti'una billayli wannahar tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala oberenga otuddiramu oberenga otusonyiwa tuweyoka kyansako okubiri tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala baganda baffe abayingidde kabula olunaku olwaleero oberenga obasaasira tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala baganda baffe abafudde olwaleero abagenda okubeera nti bayingira kabuli olunaku olw'enkya tukusaba Allah olugondo lwe batandise si bwangu tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala oberenga obasaasira tukusaba Allah tabaraka wa ta'ala oberenga otusonyiwa amazambi gaffe etukola mu lwatu ne mu lujjudde tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala oberenga otusonyiwa amazambi gaffe etukola mu kyama ne mu lwatu tukusaba Allah tabaraka wa ta'ala oberenga otuddiramu otuweeyo chance ey'okubiri tukusaba Allah tabaraka wa ta'ala oberenga otuddiramu oberenga otusonyiwa ayi Allah tabaraka wa ta'ala okutusinza okutwesigamira tukusaba Allah tabaraka wa ta'ala oberenga otusaasira oberenga otusaasira amazambi gaffe getukoze mu kyama ne mu lwatu ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى